wange Kasagga taata nga kitalo omusajja waffe afudde omusajja afudde kati wakuziika leero anti musira. Eby'omubaka Sseggirinya Muhammad okuva mu bulamu bw'ensi biibino mbikuleetedde. Embeera nga bw'eyimiridde ekiri ku ddwaliro byonna wano ku Clarity Source 256 nkwaniriza gwe wenna atugobera n'enkobaza n'emirimu gy'otuusako engalo okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Njagala nsooke nkuwa akatambi kano ate osooke okerabirako omuganda w'omukulu Sseggirinya Muhammad abadde ayogerako n'omukulu Kasuku kukuwaza bbanga n'amubuulira embeera nga bw'eyimiridde ate nkomewo nkubuulire kiki ekiri ku ddwaliro byonna wano ku Clarity Source 256. Subscribinga ebisigadde bitukwasa. Kasagga taata nga kitalo omusajja waffe afudde afudde ate juzi nayogera ne Alex ne mwana nawulidde nti omusajja yazzeeyo Rubaga biki bikinaga nti atali mu ICU yaddazeeyo bya check up. Edda omusajja oyo kati yali yamusigaza maama we ate agambye asooka amujjanjabeko kati abadde nga agira n'alwalamu awo naye agamba asobola asobola kugenda kumpi nga nawe mutagamba tuleke kati ng'ate agamba abesawo betwakabira mukwano gye kati najala mutwaka webaga nti olazikemyemu akoze eki amutwalawo okwo kati wakatuyingira Christmas bamutwalawo ayitawo ndoze ennaku nga bbiri oba kusooka asatwawo agamba omusajja embeera gyayongetaga ICU kati palamenti awo ne bayigira bagezeko omutwala bweru naye ngaembeera gyalimu tutasobola genda okutambula okutuwa munyonyi etambula kilomita 2 nalaka asooka bamustabulizing asobole okufulayinga embeera nesooka leetabukatebuka mukaawo nayingira ICU ye Rubaga banako kyonna kyokolaki kyebasobola alabe nga wattako munomo bwati babuya omusajja mutwala abasajja bakolaki naye kitwali tulinda paka leero saa 11 nkwatako nga nyoko kasewo gwe wennyini nnyini obaddewo ekyamazima mbadde navuddewo kubanga engekyate kwa ICU nga tebakkiriza kusulawo nga tebakkiriza kusulawo era nga bakkirizako omuntu omu mukadde naye nga tatasulaira mu wooti asulawo wabwerwayo akwate kwa ICU nga yasula eno olaba Rubaga ICU eriwayo waggulu kati opposite waliwo kawaadi actually nayobozaako we yali ekyamimalende we yali kawaadi ako kati mukati wa nasula nabayita mayite ngayo wekiriwo ekyate mwaisule tugendagendawo nnyo so kati gwe bakubidde bukobizi ne bagamba omusajja afudde wagenda Nairobi nenkonfamirako n'abasawo mbadde naye Nairobi emyezi 6 ngenda naye Nairobi anti kuba waliwo yali yaŋŋamba nti yali e Nairobi abasawo baali bamugamba nti ennaku zo zisigaddeyo nti simanyi oba kituufu wekyali ebinaku nti yabyogera ng'ava e Netherland naye yali e Nairobi ekyofaayo bamujjanjaba naye ng'ekirina okumutawaanya munyu gwali gumukendeerako sodium kati nga sodium bwakendeera afunayo omuntu agwamu amaanyi oluusi
abyana paralyzed afuna muzungu kyaita seizures seizures ndozo kimanyi kyokibuuzaako nzange kyalusawo naye nga bakistabilizing omunyu naguttawo yabeera ku muzuuli era naye byasire mutwale lubaga bate munyu ogwo nga kumutawaanye omunyu sodium abadde takyayina takyalina sodium nga bapakinga mumpampi cupa za munyu atiwabusomyo nga tebukyakubamu nnyo. Oluvannyuma lw'akatambi ako okubeera nga kafulumiziddwa, abantu ab'enjawulo babadde balinda ate omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu principal abeere ng'avaayo abuulire abantu ekiri ku ground, enteekateeka awamu n'ebirala. Era tufunye information okuva eri omukulu yennyini bw'avuddeyo n'abeera ng'ate alina obubaka bw'afulumya. Obubaka buno eno njagala mbusomere nga bwe bubadde. Agambye nti clarification oba okubalungamyamu. According to the doctors, Honorable Segirinya Muhammad is brain dead. Most of his organs have shut down, but he is not yet declared dead. When the mother was told that, she immediately announced his passing. Kitegeera ekintu ekyo. So briefly omukulu avuddeyo n'atugamba nti embeera nga bweri mu ddwaliro Honorable Segirinya obwongo bushatinze down ne organs ezisinga zishatinze down, naye tannaba kubeera nga bakakasiza ddala nti afudde, kuba embeera esobola okutuukawo omuntu nemumubika nti afudde ate nga tannaba kufa. So omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuddeyo principal n'abeera nga atutegeeza bw'atyo. Si ye yekka, atubadde tuli awo ng'ate ne post endala zitandise ofuluma eziclarifyinga ku mboozi ezitambula oba amawulire agatambula ag'okufa kw'omubaka Honorable Segirinya. Era nga muno mwe mubadde ate ne post ekoleddwa Oweekitiibwa Speaker w'eggwanga Uganda Honorable Anita Among. Naye y'omu ku abo abavuddeyo okubeera nga bakakasa amawulire agatambuzibwa era ne batubuulira ekigenda mu maaso wali eri ku ki ku ground oba ku ddwaliro. Ageze maaso n'okukola post n'agamba nti dear countrymen and women, after consulting with the doctors we have informed that our brother Segirinya is still alive. Tannaba kubeera ng'afa, ali mu healing process, naye tusabe nnyo tufune ekyamagero kubanga embeera ye tennaba kubeera ng'ate ennungi yadde n'omulundi ogumu. Gambye nti organs zishatinze down, obwongo bushatinze down, newankubadde ebyo byonna weebiri tebannaba kubeera nga baclearinga air ne bagamba nti tuufu ddala afudde, kuba omuntu asobola okubeera mu mbeera eyo naye ate n'abeerawoko okumala akaseera. So embeera bwetyo bweri buli omu mu lulimi lwe, ate tusobole okubeera nga tusabira Mr. Updates yakoze video recently ng'ayogera ku mbeera eya Alien Skin ne Palaso, ze zimu ku videos ze yasembyeyo okukola ng'alaga agenze maaso n'okubeera ng'ahilinga oba ng'awona. Naye tusabe buli omu ddiini ye buli asobola ate abeere ng'assa Honorable Segirinya Muhammad mu ssaala ze. Tusabe Mukama ate abeere ng'amusuusa kubanga Parliament mwatali naye ejja kubeera ndala. N'ekyokulala yabadde agenze maaso n'okubeera ng'agamba akomawo, abadde akomawo, naye kyonna kyonna ekinajja omutonzi waffe yasalawo tumusabire ate asobole okubeera nga asuuka. Embeera bwetyo bweri ngenda kubeera nga nkutuusaako byonna byonna ebitambula ku Clarity Source 256 kankome wano eno ngenda nfunira ekiri ku ground. I sign out. Tolabira subscribing ebisigadde obitukwasa.